Omulabirizi wa Central Buganda Bishop Michael Lubowa alabudde nti wakuddamu kussa mikono ku baana nga bazadde baabwe Bayibuli beeyazise neeyazike. Badde basaba mikwano gyange ebigambo bibiggye mu muzannyo. Abaana mbagulire Bayibuli ezaabwe ku bwabwe. Bayibuli erera, Bayibuli ekuza. Ne bwe batoyimiridde na mwana w'omubuulirira n'asoma Bayibuli eyo atuuka eno gye tuli. Naye ezo zimubwazika ezo muliyekuma mweka. Okulabula kuno akukoledde ku kkanisa ey'Engungulo ekisangibwa e Kakindu mu disitulikiti ey'e Mityana bw'abadde akulembeddemu okusaba kw'okwebaza ng'ataddeko abaana abawera ddala 160 emikono abakubye ebirayiro byabwe eby'okunywerera ku Kristo nga bano kubaddeko ne Namukadde ow'emyaka 60. Oba ogireseeyo ngenda kutuma chaplain ajje alabe oba mulimu erinnya lyo. Bwe liba teririimu sijja kuteekako mikono. Bw'abadde akubisa abaana bano ebirayiro abakuutidde okwekuumira mu maaso ga Katonda n'asaba n'abazadde okukuliza abaana baabwe mu mpisa ate babawe byonna bye beetaaga. Bafuuse bakulu babuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bwaffe ffe ng'abazadde obakuliza mu mpisa ezitya Katonda. Abaana bano ngera bwe mbategeezezza ffe tubagulire Bayibuli ate tubafubise bazisome. Yannyamidde olw'abantu abatakyawa abalala kitiibwa n'abaana abatakyawa bakulu baabwe kitiibwa n'asaba abantu okukomya okwogerera abo be baba bawadde ebintu nga bwe kirema wakiri eby'okugaba babirekere ddala. Wadde mumpi, wadde muwanvu, wadde gw'oli munene ono mutono naye muwe kiki? Yeebazizza Katonda olw'ekkula Uganda lyetuuseeko ne tusobola okukyaza abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna abagenda okwetaba mu lukuŋŋaana lwa NAM Summit olutandika olunaku olw'enkya n'asaba Bannayuganda okusabira President Museveni olukuŋŋaana luno luggwe emirembe. B'Abakristaayo basiimye omulabirizi olw'okubakyalirako era ne bakuutira abazadde okussa mu nkola ebyo ebibagambiddwa omulabirizi basobole okwewala okuswala ng'ekibatuuseeko leero. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno olw'okukyaza kitaffe mu Katonda omulabirizi wa Central Buganda Bishop Michael Lubowa. Era omulabirizi akubiriza abazadde okwongera okugulira abaana Bayibuli. Ti Bayibuli mwemuli ekigambo kya Katonda. Ti omwana ne bw'aba akuze nga yasoma Bayibuli tayinza kukola bino byonna ebiri mu nsi ebigitabudde. Bingi nnyo byatubuulidde omuli okuweerera abaana okubamazisa emisomo nga bakyali nga tebannaba kutuuka mu biseera bye bandiiseemu. Zanet Namatovu ku lwa KSTV agaleero.